Gereko nti omuli w'enguzi nnamba emu yanyi ye Museveni abalajja si bakozi be. Ekyo kibalage bwawe tuli ne lwaki tulina okulwana okumuggyako. And finally, still you also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Balamu. And he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not. Nsaba n'obuwombeefu abaana abaasibwa aba NUP, they were misled. His Excellence Robert Kyagulanyi Center muhulu nako olwalero avudde mu mbeera nayambalira musajja mukulu His Excellence Museveni Kaguta tibuhabulwa kulwa ensonga z'omusajja oyo agwogenzola maaso nakwera ngolaba mu ka video ng'agamba nti Museveni agene maaso nakwera nga ata abaana bagena maaso n'okubeera nga bakwatibwa mbu baali mwattu bawabusibwa bannabyabufuzi abenoonyeza ebyabwe. His Excellence Robert Kyagulanyi Center wali ku kitebe kya National Unity Platform olunaku olwalero nga bagenda maaso nakubeera nga bakuza olunaku lw'abakyala. Agambye nti si bagenda maaso nakubeera nga bafukamirira nakyemalira mu ngeri efaanana bwetyo. Nkugambye bingi mbikuleetedde, tunuulira olabe Bobi Wine biki ebirala byagenze mu maaso n'okubeera nga ayogera pulaani ki gye bagenda mu maaso n'okubeera nga bazzaako guno omuliro. Nkugambye agunyose video eno ow'omutima omunafu nkusaba oyinza okugyesonyiwa oba olyawo ne weesiba bbiri n'ogenda mu maaso n'okubeera nga ogiraba. Kakati nno nga weeri enkola yaffe nkusaba video eno soko jimpeleka like tambulire ddala etuuke ku oyo aguwandyagadde agende maaso n'okubeera nga naye agifuna atera mu ngeri y'emu atana subscribinga nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyewaggulu video eno soko gimale ogimpeleka subscription then okonene kadaawo such that buli video gye tuteekayo ogende maaso n'okubeera nga ogiraba. Kakati gwe yagala olanga naffe osobola otukubirako ku noti 742 then yesembyewo 7 nga minoti 7 beyond the newsroom. Kakati nzikiriza nkuwe video eno owulire obubaka bwa His Excellence Robert Kyagulanyi Center. Tukiririza mbakyala naye era nyongero kikakasa nti mu gavumenti yaffe eya NUP nga tumaze okugoba Museveni tetujja kulonda faaji mbu kubanga twagala bakyala tujja kubanga Museveni tujja kulondamu abakyala ab'omulamwa era nammwe mbasaba mubeere ba mulamwa naddala mmwe ba MP nammwe abali mu bifo by'obukulembeze tembeera nga Anita Mongo tembeera nga Nabbanja tembeera nga Nandutu tembeera babbi tembeera balyake wabawo okunyigiriza omukyala yenna mwogere mubeere faamu tembeera nga Wangadya mubeere faamu mukigirire kye mukkiririzaamu basebo ne bannyabo mukigirire kye mukkiririzaamu abaana bamwe basobole okubeenyumirizaamu agamba oyo maama wange omwami we agamba oyo mukyala wange nga taliimu nakuswala. Abakyala ekitiibwa kyabaweebwa Katonda n'obugumu ne bubaweebwa naye ate ebiseera ebisinga mwe musinga n'okubonaabona mu mbeera eno mwe musinga okubonaabona nga waliwo okunyigirizibwa. So twagala mumanye titubaagala nnyo, twagala mumanye titubeenyumirizaamu n'okusingira ddala tubalinamu essuubi lingi nnyo. Finally, and this goes not only to the people here but to the entire nation and the world, you all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked with the glaring corruption in parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Mongo and those under her, Museveni came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption, but we all came to realize that indeed Museveni is abating corruption. Mwalabye Museveni bwe yavuddeyo nga ensi yonna emaze okwanika Anita Mongo
ku biliyoni ne biliyoni z'omusolo zabba Museveni yavuddeyo n'agamba munviire kwa mongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako munzikize n'olwaleero nkyogereko nti omuli w'enguzi namba emu yaani ye Museveni, abalala jesi bakozi be. Ekyo kibalage bwawe tuli ne lwaki tulina okulwana okumuggyako. And finally, still you also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Balamu. And he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom. We continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Lutaya. We want freedom for Machete. Freedom for Kalanzi. Freedom for Modi Nsanya. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not criminals. They are innocent people. So, to you, Mr. Balamu, and all those sycophants of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. Mamulabye omusajja gwe badye Masaka n'ayambala beret zaffe najja yefudde mbu atwogerera mbu yeegayirira Museveni ate baganda baffe bwe yakwata olw'okuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututa, olina okuta baganda baffe kubanga tewali musango. Ate tokomawo tolina kuddamu okukwata abantu nga tebalina musango. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world, including the International Criminal Court. And yes, Museveni is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging for our freedom. We are demanding for our freedom. Tetusaba mbu mutuyambo tebaganda baffe ta bana Uganda abo bewakwata bosibye ebbanga erisuka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu kukwata bantu nga tebalina musango. Amateeka bwe bagaba wegali gakole. Abantu mubakutte mubasibye temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa mwagala tukakane Museveni tetugenda kutya. Tetugenda kutya, tetukuwagira, ate ogwo si musango kuba nti tukuwagira. Twagala nkyukakyuka era si musango twagala enkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo mwami Museveni twamutwala mu makooti ag'ensi yonna olw'ebyo ebikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde n'agamba yabatadde mu kkomera n'abagulako ebisangosango eby'ekigwagwa. I saw a man putting on a beret, and this is the beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day. Okutte bana Uganda obasibye mu makomera nti bazise omusango okwambala enkofiira bweti. Ate oleese omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola. Mwami Museveni alina okumanya nti eno generation ndala nnyo gy'adiringa nayo. So we want freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Lutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg you, Museveni, or whoever you work with. We want our freedom now. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukambwe okukiraka alumiddwa emnumba agamba nti sibagenda maaso nakwera nga bafukamirira Museveni genda maaso nakwera nga ata ba political prisoners. Kakati nno ono wayambalidde ne Balamu Balugahale olw'okuparadinga omuvubuka ayambadde ballets za NUP ng'agamba nti ye munnakibiina era foot soldier. Ebyo nno abisambaze naye kankwe foot soldier ono wamawulire ebigambo byero jeza ng'oyinza okugamba oba oli awo aliko n'ekikyamu. Your Excellency, ndi wano nga nyimiridde nina kye nsaba okukusaba kuba bye nteeka okwogera bingi
bwe ngamba byogera tujja kusulawo. Your Excellency, ndi wano nga nsaba n'obuwombeefu abaana abaasibwa aba NUP, they were misled. Your Excellency, nsaba okuba nti oyimirira mu bigere ebyo obeeyimirire. Ye idi gy'osobola okuwa eggwanga bali mu makomera ag'enjawulo. Bateekwa okuba nti tebasobola kukola kuba ni babakwata nga tebalina misango. Balina emisango. Abamu balina emisango. Abalala baba misleading ba petitions be tuyina. Nze gwe mulaba wano nze omu ku bantu abatuula ku kakiiko ak'abantu abataano mu Masaka City aka NUP kuba ntuula ku lukiiko lwa executive. Abaana abo bali mu makomera kubanga tebasobola kukwata muntu atalina musango. Baana bayokya ebipiira, bakuba abantu, boogera ebigambo ebitateekwa kuyita mu kamwa. Your Excellency, nkusaba oyambe eggwanga ate nga tebabatabuti bwe bamala okuba nti bateebwa beetaaga okusomesebwa baagala eggwanga lyabwe. Nyimiridde mu maaso go gano. Your Excellency, ngenda kusupportinga your government n'obulamu bwange bwonna. Abakuba abantu nabo tuyinza okukitunamu naye singa batamu omuntu ekyo kirina okukwatibwako mu ngeri y'enjawulo. So we shall give me the list. So you get a list from these people, and if you singa mutugamba gye bali amakomera ge balimu, if you can tell us the jails, the prisons where they are, if you can indicate baba sibiddewa, but we can find out also. You just write the names, then we can see if it is anything short of murder. That one I can deal with, but murder. Omusajja omuwandiisi w'ebitabo omu yavaayo n'agamba politics is a dirty game, naye ekituufu kiri nti nawe oyinza ogenda mu maaso n'okubeera nga obyewulirira. Kale wamma gwe agenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera wanene ku Beyond the Newsroom. Kyenkugamba akikola kyamwero mungi nnyo nnyini ddala. Akuume atakuumira mpeera mbeera bulungi ate era mweraba. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala. Mpozi nkujjukiza temwerabira emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gijja tulwanyise Mukenenya, nze naawe tusobola okumalawo Mukenenya naddala mu bavubuka.